Weewaawo kale Kampala ketuvuddeyo katwolekera ekyalo Nsuube kino kisangibwa mu bitundu eby'Ejjinja gye tukusiŋŋaanye gye tusanze omukyala Abenacho aweza emyaka egy'obukulu 4 atawanyizibwa endwadde eya kookolo. Endwadde eno yatandika okumba mu mwaka ogwa 2015 naye ate okukaalama ennyo wano gye jjuzi nga bataddewo omuggalo gwasooka n'okutuuka kaakati obulamu bwe bweyongera okusereba buli olukya. Emboozi ye yeeno. Embeera eyaleetebwa COVID-19 etuuse wenyigira abantu nga yo Ejjinja ku kyalo Nsuube omukyala aliriddwa kookolo w'omu mabeere amumazeewo. Embeera eno efudde ekizibu okufuna eddagala erijjanjaba n'okuweweeza ku birwadde ebitali COVID-19 okugeza nga kansa, era tutandise emboozi ezitunuulira abakoseddwa omuggalo kati omwaka gumu n'ekitundu abaalina okuyambibwa mu kusooka ne kitakolebwa. Betty Abenacho wa myaka 4 naye olumbe lumusisesise nga bw'omulaba tekikulobera kuyunguka maziga era yakonzibye n'okutuuka okumugeraageranya ku kaana akato nga kyasigaza ly'eddoboozi. Abenacho agamba embeera yatandika okukyuka mu 2015 bwe yafuna akakulumbadde mu bbeere erya ddyo. Semuna nawuliranga muliro mu mubiri nga tiri nti oba ndina musuuda nti oba ndi kuoba nti oba ndiki aye nga mpulira omuliro ibbugumu mu mubiri. Mpera ano 2015 natandika obunaana akabulungusa bwena akabulungusa n'akaberako omuntu yakata ngayinza okuba mabeere bwekiri kwafe omwana nakuba kuniba kwano bange nga abosipisi nga baidye erukoleyo bakati gayinza oba mabeere nange ebyakawa tugire ko wasekide banaife mbukayindira kuwaimu kakiri bitirira mbekwaho akabakwano bange yabayitiriza najebulwenge nabagana mbeera yali ya covid ng'era basibye emotoka bampa amakerenda batandika okunkuba kulwajiro babawo. Ali mu nnyumba ya mataffaali naye wansi ttaka si ntandaaze era alinawo abaana be 2 okuli nali mu P7. Na musawo bitya nti musawo wange bendibuuza nti bitya ebyaki oli mukwano gw'omwidandabye musawo ole. Aba Rays of Hope Ejjinja nga bayita mu Suzani Walusansa akolanga clinical medical officer agamba be babadde bamuyambako n'eddagala okuva mu 2019 era bafubye okumusakira ku buyambi. Tubayenayo okuva late 2019 twamwagana nga alina obuwonero bwa kansa w'ebibeere aye nga obuwonero obwo bulwire obumaze akabanga yajjanga ku muhabo yajjanga ku muhere center dinedinde edda wansi aye nga bwedi embeera y'enfuna ng'ebintu ebindi tasobola kubyetuusaako bali bamukobyeko ajja akole ku test biopsy okukonfaminga kansa oyo oba tasobola kumukonfaminga n'amaiso ng'obuwonero bukaali butono ino kutoolako yali advance osobola omulingira bulingirire wamanya. So ekiseera kyatuuka nga asaasine nga ezira intervention yonna yonna esobola okukolebwawo. So aba hospice twamugemaku twatandika okumwidandaba basically symptom management and pain control kuba twajja okukizuula nga it is already advanced atuse mu mawuwe sansa atuse mu mutwe omuzungu kyaita n'ebindi nga muzungu kyaita lymph nodes nga buti waba atuse ku stage eyo abatasobola kufuna intervention yonna yonna medical. Bano bagamba nti omwaka ogwa 2020 gwokka bafunye abalwadde abasoba mu 6 mu Busoga yonna abali mu mbeera ng'eya Benacho era ne bakoowoola abatwala ebyobulamu bwe baba basalawo ebintu ebimu befumitirize kube balumya. Kusinziira ku annual report kuba tesobola kukoba namba eri exact kuba tuyingiza abandi bafa naye nga by last year twaketalinga for about 6,600 patients because we covered the whole of Busoga region. Mwabo okusingira irala abasinga balina cancer tulina abalina kansa ni HIV mwaba munaba ba HIV AIDS kuba basically tulabira abalwire ba kansa ne HIV AIDS terminally ill, that's stage 4. Aba Rotary Club ey'Ejjinja nabo bafubye okuyamba kwa Benacho okusigala nga mulamu nga bwe bamusakira abeeko we bamuzimbira ennyumba enaajuna abaana be mudda
nga Margaret Kulaba bw'alambulula. Kusinziira ku mbeera Betty gy'alimu gye tuva okumubona mu ssaawa dino, Betty tali bulungi. Ate nga ife aba Rotary Club of Jinja City tubonera irala nti obuyambi bwe twakoze ku Iddo butuuse mu bantu bano betwenze. Aye ekiri ku butisaawa dino ku bwongo bwange Betty alina ekiruubirirwa akyayenda, alina wish aliko basinga banzimbira karuumu kalala kati alina ettaka bwe banamutta nga afiire banamuleeta mu eddiiro bamuteemu ku munumba ye me bamuziike. Ndowooza ekyo tusobola ogemagana twagemamu ngalo twagema emiliyoni 2.3 twabona nti Betty at least abakumiwaawumulira. Aye emirimu gyo gino mingi. Alina obuyinza okubako kyosalawo kikole ng'omanyi nti waliwo bw'onyigiriza era ekyali kisaliddwawo mu muggalo ogwasooka nti abalwadde ab'endwadde ezitali COVID-19 babanonenga mu ambulance okuva ku disitulikiti bafune obujjanjabi, naye ekyo kyakolebwa. Ekibuuzo kibuzeeko addamu. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television.